tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsitano katubagiro kenyini ngazina n'owenkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge. Sseddugge 2022 nka. Oh yes, wiki mpya njagala okubanga mbaniriza nembebaza okubanga mutwegaseko. Yesinzira okubeera ng'olaba Lugonvu's Show, yesinzira okubeera ng'olaba Sseddugge 2022 ng'ennaku z'omwezi 30 December. Tujja kubanga tumanya ani agenda okubanga asukira mu kyapa eky'ettaka this time around. 2021 yali Bwanika John. Ku mulundi guno agenda kubeera naye nga mbaniriza olunaku olwayo tugenda kubanga tugulawo round ey'okubiri oba ebeera ki episode abalaba abuzannyo bwe babumanyi. Twabadde ku mutendera ogusooka ne tubamu n'enzivunkana 9, tugenda ku mutendera ogw'okubiri mulimu enzivunkana 3 mwe tugenda okusunsula abantu 6 naye nga omugatte omutendera guno ogw'okubiri tulinamu abantu 9 abagenda okubanga basunsulwa. Muze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kusooka okwebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo mu biti ebitali bimu, abalabi baffe ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo. Timwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kaseera kano mugenda kunzikiriza negatte ku Haji Abu Simwogerere agenda okubanga atukulemberamu mu nteekateeka ey'okutuluŋŋamya baani abagenda okusooka. Kigenda kubeera kitya? Enteekateeka ziri zitya olwaliro nga 19 December 2022. Haji Abu Simwogerere. Neyanziza nnyo neyanzeege abatulaba n'abatuwuliriza mwebale kutulemerako kubanga muyina ensonga lwaki mukola bwe mutyo. Ntwala omukisa guno okwebaza abantu ab'ebiti ebyenjawulo abakoze ekyemusobola okulaba nga tutuuka wano. Bagamba nti weebale amala ebintu naye ate ebiseera ebisinga batera kwebaza akutamye. Twatandika Sseddugge 2022 ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa 12 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwe gumu. Twagenda okutuukawo ng'abantu abaali 18 jukire twasookera ku bantu kubeera nga 6 eyo naye we twatuukira ku 18 ne tubavunkanya we twamalirako oluvunkano olusooka nga basigadde abantu 9. Buvunaanyizibwa bwaffe okubakendeeza tubakendeeze tutuuke okufuna Sseddugge alimukire mu kirabo Ssemalabo, tufune ow'okubiri naye ayina ogulabo gwe, tufune ow'okusatu naye ajja kubeera n'ogulabo, omukyala anaakira banne ensumika ayina ogulabo. Olufubanji lw'ebirabo lwe mugenda okusitukiramu mwe abavuganyizza lunene. Mu mbeera ey'engeri ng'eyo bano gwe mwenda ogwayitamu okutuuka ku mutendera guno: Nabukeera Reste, Sempijja Patrick, Mwonge Julius, Kalungi Faizo, Kadumya Richard Waswa, Mugisha Patrick, Makumbi Vincent, Bagambe Paul ne Naabayunga Betty. Abuze mu abo kitegeeza nti obwa Sseddugge 2022 tabuliiko. Ekyo bwe kiggwa akakiiko
akalungamya entambuza ya Sseddugge 2022 kaatudde n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu ne kalippaganya abantu bano mu miteeko esatu nga buli muteeko gulimu abantu basatu. Kali abantu bano abasatu bagenda kukwatagana n'ebibuuzo ebiyinza okuba nga bikalumuko okukira ku byabaweereddwa oba oliawo nga bisaamusaamu kinaasinziira eri oyo abyanukula. Tuggyeko abantu babiri mu buli luvunkana, tusigaze abantu babiri gwe mukaaga. Omutendera ogw'okubiri nga tuluubirira okufuna Sseddugge bwe gutyo bwe gugenda okutambula. Amateeka nga bwe gabadde gagobererwa, obuntu bulamu nga bwe tuze tubugoberera, empisa byonna bisigadde nga bwe biri. Tugamba nti obwongo bwe buba bukweyimirira, si kuvuma, si kasunguyira, si kutunuulira munno nkakaba, si kumucocca, si kumusuubiza nga bw'ojja omutuusaako obulabe bw'ataakuviiye ku kyapa. Bwongo bwe buba bukweyimirira. Mu mbeera ey'engeri ng'eyo okulippaganya abavuganya bano kwagenze bwe kuti. Ssebyuma mulimu embeera eyeetaagamu obugalo, naye oba obwerabiddeyo simanyi oba nze nkufaananira obubi. Omanyi gy'omusuze ennaku zino yonna gye musula mwe mumanyiyo. Baalipaganyiziddwa bwe bati ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'e12 bano be bagenda okubeera mu lwokano. Nabukeera Reste, Sempija Patrick ne Muwonge Julius. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini bano be bajja okubeera mu lwokano. Kalungi Faizo wakuvunkana ne Mugisha Patrick ne Kadumya Richard Waswa. Abakontanya abasatu era nga be bagenda kufundikira omutendera guno kugenda kubeerako Makumbi Vincent, Bagambe Paul ne Naabayunga Betty. Ekyo bwe kigenda okutambula kakati awo batandise okulaba n'okwekubamu etabaaza engeri gye bagenda okuvunkana, oba omwagamba nti abo mbasobola, awalala agambe nti this is a group of death, omulala agambe nti ebyange byafundikiridde awo. Mu mbeera engeri ng'eyo Lugonvu Frederica kayiteeyite mu bavujjirizi baffe kubanga era tukyali nabo, ate tulabe engeri abavunkanyi gye bagenda okwesogga ennyumba ya Sseddugge nga beeteekerateekera okuvunkana nga balwanirira obwa Sseddugge 2022. Webale nnyo, webalire ddala Haji Abu Simwogerere. Njagala okusooka okwebaza mu ngeri y'enjawulo Lwengo Geno Hardware yakulwa ebizimbisibwa eby'omulembe. Ogenda basanga Katende na Mutamala balina enkola gye baatuwadde eringa offer. Bagamba nti gwe ayagala okuzimba naye ng'ogamba nti ensimbi zimpita mu ngalo, mbeera mpeza w'akakadde ne kagenda, mbankuta 3 ne zigenda, bubeera buwezi obubiri nabanga nti ate omwana agudde mu buugi, sente nnemye okutereka naye enkoyo obupangisa. Kwata ennamba y'essimu eno 0700 63 63 37 0700 63 63 37. Bagenda kuyamba okugulirawo account oterekengo akampalampola, sente bwe ziwera babere nga bakuwa material. Malakai Ecology bagamba tubeera ng'olina omukolo, oyinza okuba ng'oyagala kuwummuza ku birowoozo, embeera ng'ekufukidde enzibu, oyinza okubeera ng'oli wa kitongole oba kampuni nga weetaaga wonaategekera end of year party, oyinza okuba ng'ova bweru wa Uganda nga weetaaga wonawummuliza ku birowoozo,
jangu ku Malakai Ecology ojja kubasanga Kitende owetera kajjansi ku Tawaawo wonna w'obuuliza nti ngenda ku Malakai Ecology bajja kubanga bakutuusaawo. Njagala kubaza Focus Construction bano bali mu byakuzimba okuba pulaani z'ebizimbe okuyambako okumaliriza ennyumba yo bajja kuyamba okubalirira ekizimbe sene emekazi weetaaga okuba ng'okizimba n'ebiringa ebyo. Essimu eya Focus Construction ya 070M 85 8206. Munzikirize nebaze CS School of Deco bano bo bali mu byakutimba okuyigiriza abantu ku mikolo okutimba n'okubasomesa ebikwatagana n'abagole. CS School of Deco ojja kubafuna ku 0700 38 17 64 0700 38 17 64. High Energy Electricals bali mu kuwayalinga bizimbe mu ngeri ey'omulembe. Tebakoma ku ekyo, balina solar panels ez'omulembe ate nga mu ngeri embayamba n'okulungamya ku bina bye weetaaga singa oba ng'oyagala okussa amasannyalaze mu kizimbe kyo. High Energy Electricals ojja kubafuna ku 0740 83 0735. Balubwama Local Agro Enterprises bali mu kulunda enkoko ennansi bayambako okusimbira olusuku n'omusiri ogw'emmwanyi mu ttaka lyo bw'obanga oyagala okumanya ebisingawo ojja kubafuna ku 0750 73 88 78 0750 73 88. Wandegeya Imaging Center bali mu Kebera. Obukugu bwabwe buli mu kweyambisa ebyuma bikalimagezi okebera ojja kubasanga Wandegeya ku Kidde Mulago nga ku Africa Farmers ojja okubasanga bali ku 0705 25 14 59 0705 25 14 59. Munzikirize nebaze abavugirizi bafe abakulu aba Hillview Primary School Matanga. Hillview Primary School Matanga ogenda basanga Kasozi Matanga Rwanda awo ku luguudo luve Kampala okudda e Masaka bali kilomita 5 zokka okuva mu Masaka City wakati bali kilomita 12 okuva mu kibuga Kampala batudde ku lusozi gaggadde waggulu ku ttaka lya yiika 5 balengera ennyanja Birinzi balengera Nabugabo. Omwana asoma ng'akawo kamufuuwako bateeketeeke bulungi ebyokwerinda ggulugulu standard kyekyo. Omwana tagenda na mufaliso tagenda na lugoye lwonna uniform za ssomero zoyina okubeeramu. Hillview Primary School Matanga okuwandiisa abayizi kutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gujja kubeera ogwa Gatonnya ye bbalaza esooka mu mwaka 2023 lwe bajja okutandika okuwandiisa abayizi ate nga bagamba nti olusoma olusooka lujja kutandika ng'ennaku z'omwezi 5. Essomero lijja kugulawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri. Mu nteekateeka y'emu kanneebaze aba Swearcheck Foundation bano ate bo batuwadde scholarship azabadde basale 50 beddu ne bagamba nti omwana bamusasuliddeko ensimbi agenda kubanga asasula emitwalo 65 gyokka mu boarding. Swearcheck Foundation okusinziira mu ggwanga erya America batuwadde half basale 50 naye ng'okumanya ebisingawo ku nsonga yonna ekwatagana ne Hillview Academy Matanga okumanya ensonga ezikwatagana ne basale ojja kuba ku 0752 64 74 22 0752 64 74 22 ye Hillview Academy Matanga. Hillview Primary School Matanga ly'essomero ery'omulembe. N'olwekyo Haji Abu semwogerere ngenda kubanga nzire wuwe ate abeere nga yaniriza bani abali mu mbuga ya Seddugge olunaku olwaleero. Neyanziza nnyo neyanziige nga bwe twakisinyizaako edda kano ke kadde mulindwa olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'e12 omwaka 2022 bano be bagenda okusooka mu lwokano ku mutendera guno. Nabukenya Rest
omudigide engeri gye gubuzeemu naye kajje ng'asiira mpola mpola. Ebyuma bikyagaanye naye nga Ssempijja Patrick naye nga bwajja. Awo tulyoke tufundikire ne Muwonge Julius mu Lukontana olw'olunaku olwaleero. Abawagizi babagenda okuvuganya ababaagaliza mwage kubanga ke kadde okulaba nga tujjako babiri bagende ku mutendera oguddirira. Anaaba afunye obubonero obusembayo okubeera obutono kijja kuba kitegeeza nti ye obwa Sseddugge 2022 abwenenyeza. Ensi yonna egabeegese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Sseddugge akomyewo ku Lugonvuzi show Sseddugge 2022 webale nnyo webalire ddala Haji Abu Simwogerere. Mu mbuga ya Sseddugge tuyina Nabukera Reste, tuyina Ssempijja Patrick ne Muwonge Julius. Mu kaseera kano tugenda kweyambisa obutikitiki 20 buli omu okuwaga mu mbuga ya Sseddugge n'otukakasa nti ye Sseddugge owa 2022. Katandike ne Nabukera Reste, tujja kuddako Ssempijja Patrick ate Muwonge Julius asembeyo. Erinnya nze Nabukera Reste. Mukama Katonda yebale kutukuuma n'okututuusa olwaleero mpaga nti ngenda kubeera Naddugge asooka 2022. Weewaawo katugende wa Ssempijja. Omuzindalo tuguseeko. Balamusaako mwenna abatulaba Sseddugge 2022 mwebale kugoberera nebaza nnyo n'abavujjirizi mpeera okubeera Sseddugge 2022. Weewaawo Muwonge Julius. Amannya Muwonge Julius, nange ndi musanyufu okulaba nga nayitamu ku luzannya olusooka kati ate ndi ku luzannya lwakubiri olwa Sseddugge. Nebaza abatulaba ate n'abatugoberera n'abawagizi ba Lugonvuzi show. Nange mpeera nti ngenda kuba Sseddugge 2022 Mukama nga ye mubeezi. Mukama nga ye mubeezi. Mu kaseera kano Haji Abu Simwogerere amateeka twagategedde kubanga tewali mupya mu mbuga ya Sseddugge. Haji Abu Simwogerere agenda kubanga atulungamya ebibuuzo bimeka ebigenda okubuuzibwa era bigenda kubuuzibwa bitya. Neyanziza nnyo neyanzeege ng'era bwe mulaba abavunkanyi bano bwe begolodde obwentoogo bwe muli bugwe nnyingo era ebibuuzo bwe bigenda obbasoyebwa. Akalulu akakwatiddwa n'obwegendeeza obulungi kayolese nga Nabukenya Reste yagenda okubuuzibwa ekibuuzo ekyosooka, Ssempijja Patrick ekyokubiri ne Muwonge Julius ekyokusatu. Kakati wano engeri abavuganya kebali abasatu tugenda kutambula bwe tuti nti singa okugeza Nabukenya abuuzibwa ekibuuzo Nabukeera ne kimulippa amuddako Ssempijja Patrick yaba aweebwa omukisa ogusooka okumulonda. Tetwagala mbeera ya kulwanira mu zindaalo. Senga Ssempijja kimulema, Muwonge Julius yaba alina omukisa okukiddamu. Singa tuba tubuuza Ssempijja kitegeeza nti amuddirira ye Muwonge Patrick. Bwe tuba tubuuza Muwonge Julius kitegeeza nti tuddayo ate ne tutandikira ku nnamba emu abeera Nabukera Reste. Twagala kuleeta bukkakkamu, twagala kuleeta order, twagala kuleeta bugunjufu mu muzannyo guno ogw'obwongo. Twawule wakati abalabikira ku mitimbagano nga balaga makudde, twawule oba twawulibwe wakati w'abalaba nga bye boogera tebikwatagana naffe abali mu muzannyo ogw'obwongo. Amateeka akageri ke mwalimukko
nga mwayita mu kasunsula akasooka mugamanyi bulungi n'abatugoberera nammwe muteekwa okuba nga mugwa mu buufu naye olw'okuba nti akadde konna wayinza okubaawo abatwegattako katugambe bwe tuti nti buli atta ekibuuzo obubonero busatu ekibuuzo gwe kirema tafuna senga oli amulonda aba afuna akabonero kamu senga alemererwa ate ng'agambye nti amulonda aba asalibwako akabonero embeera y'okutiisatiisa ey'obutawa munno kadde ey'okutwagga ey'okunyiiga ey'akasunguyira ey'okuboggoka n'okunyiiga mu ngeri ey'olugenderezo tekkirizibwa mu mbuga ya Sseddugge ekisaliddwawo Sseddugge tugamba nti kyankomeredde. Hajabu simwogerere ensonga aziruŋŋamiza bulungi ekitegeeza tubatandika n'ebibuuzo buli omu bibiri ebibuuzo ogenda babuuza ebibuuzo 6 buli omu bibiri okay bw'oba maliriza oba bw'oba ggwe nnyalwe oba nkwase oba wutule mbabuuza ebibuuzo 6 bibiri otyo ate awo tugende tufune olwendo lwa malombe ate tuddemu envuunula bibya n'ekibuuzo kimu kimu ku luuyi lwo nange kimu ku luuyi lwange okay awo bw'etaaba entaanya si birungi omuvunkanyi yaatuuse mu mbuga ya Sseddugge ebibuuzo anaabimegga oba binaamumegga mwongereemu essaala ekinnyonnyola Sseddugge bwongo okay ŋŋambye nti buba bwongo bwe bubeera nga bwakunobako obwa Sseddugge bwenenye nga Maguja bwe yeenenye enseko awo nno otandikidde omutendera oguzeeko ekibuuzo ekisookedde ddala mu mutendera ogw'okubiri mu mbuga ya Sseddugge kigenda wa Nabukera Reste. Nabukera ono ye musajja asinga okwogerwako nti yasinga obugagga ku lukalu lwa Ssemazinga Africa. Tumpa ggwanga gy'ali mpa linnya lye. Nekibanga kiganye kikuyinza obuzito ate nga tewali amulonda bamuyita Aliko Dangote. Ne tugenda ewa Sempijja Patrick. Sempijja ono ye musajja asinga obugagga mu nsi yonna. Nja kusaba omuzindaalo ogwo tugutereze bulungi nsobole okuwulira gusikemu gukakkanemu otyo kati gwogerereko mpulira erinnya. Bill Gates owa Sseddugge takombako kikuyinza obuzito oyo bamuyita Elon Musk nanyini kampuni eya Tesla. Ne tugenda ewa Muwonge Wampasebo nga Elon Musk tanafuuka naggagga asinga obugagga mu nsi yonna ane yasemba mu kifo ekyo okukibeeramu. Bill Gates n'agamba Bill Gates ne kigaana. Kikuyinza obuzito oyo bamuyita Jeff Bezos owa Amazon. Bill Gates ku lwaleero ali mu kyakuna. Bill Gates ansa ye kati ejjira wamu ye naggagga akyasinza okumala ebbanga eggwanvu ku bwa naggagga bw'ensi yonna naye baamumenya dda. N'enkomawo ewa Nabukera Reste. Nabukera kwanaganya bino okugeza Tanzania Julius Nyerere. Okiwulidde? Kwanaganya bino okugeza Tanzania mwalimu Julius Nyerere. Ngenda kuwa 2 gw'obampe. Zimbabwe simumanyi sebo. Kikuyinza obuzito
nenkakubako ne kalaala. Tugenze takombyewo. Mujja kujjukira nti tewakyali kuliisa bijanjaalo mpiso. Omutendera ogw'omwanirizo gwawedde. Eradde n'okubeewolera sukaali ku maduuka n'embulugunya munywe kyaife tugende tukole gwaweddewo. Kati kaseera ka kunyuka nammwe temukyali bagenyi. Tugende tulime enkumbi muzikwate. Mwafuuse bannannyini mbuga, twagala okulaba ani atwala ekyapa. Mugisha Sempijja Patrick. Sempijja nzija wo. Naawe okwanaganya bino. South Africa, Nelson Mandela, Zambia, ne kiba nga kiganye. Kikuyinza obuzito. Awo badde osobola okumpa Kenneth Kaunda. Ne tugenda ewa Muwonge Julius. Kwanaganya bino. Kenya, Alapumoy, Ghana, Nkwame Nkurume, obwa Sseddugge tabuzeewo. Kikuyinza obuzito. Olonda, Ghana, Nkwame Nkuruma, Kenya, Kenyatta, yogerera ku muzindaalo. Kenyatta, Kenya, Jomo Kenyatta. Ghana, Kwame Nkuruma. Bino tubadde ku basajja abaali mu nteekateeka y'okulaba ng'amawanga ago gafuna obwetwaze. Nemba nze nga mbawunzikidde wano. Tusooke tutereezeemu. Manyi ku mutendera guno obubonero si bwakyeyonoonere. Kaakati e Kenya waliyo Bakenyatta babiri. Kaakati waliyo Jomo Kenyatta. Ndowooza gw'obadde oyagala. Ne Uhuru Kenyatta. Ne waaweewo ne Uhuru Kenyatta. Kaakati bw'akoma ku Kenyatta, ate nga naye yaliko omukulembeze w'eggwanga, abaakwanaganyizza saaganaaga oyo. Tetumusala kabonero. Nabanga aganaaga. Kubanga Kenyatta e Kenya gyali era abaddeko omukulembeze w'eggwanga. Naye oli in fact yandibadde agamba nti muzeeyi Jomo Kenyatta. N'olwekyo okusinziira ku buyinza obuweebwa embuga ya Sseddugge, ani abadde alonze? Ate wayinza okubulaawo. Sempijja tetumuggyako kabonero, naye tetumuwa. Kabadde alonze tukasazeemu. Nemba nze nga nenga abannyukidde wano. Ate mbadde n'ekinyegenyege, omusoga kyayinza okuyita ekirala. Omusoga? Musoga. Kaakati nga ninga ayagala akiyita atya? Abatolobya empandiiso, yamumpulira abanoonya byakutwala. Nga ninga agamba nti ow'empandiiso oba yanditugizeegizeemu awo n'anyeenyaamu. Anyeenyaanyenye? Embeera eyimiridde etya? Mutuwe embeera nga bweyimiridde. Awo omanyira nti Sseddugge ataamye. Bino ebyannafu n'asatu. Ez'omulundi guno sinaasoboka. Sseddugge 2022. Bino bye byaffe. Lindako. Haji gwona akategeera. Anti awo abasoma nyungu ya mawe ne Napoleon enjawulo wejjira. Temutugattidde. Kaakati ebintu nga tebinnawoomya Nakabululu. Ebintu tebinnaba kuwooma. Kaakati siina kabonero kendaba. Siina kabonero kendaba kwegamba ebibuuzo byo byonna bakottokedde busa. Wabula bwe nzijukira obulungi waliwo abanjibwa
mutazaame bulungi mu mukikole waliwo abanjibwa tugambye tusonyiye okay tumusonye tumundiddemu ng'amasomo gye bwe yaddira mba obugulu obumpi n'abakkiriza okwambala empanvu kakati bwe tutyo bwe tuli bwe twatandikidde byonna byembuuza tewali afunyemu kyenkana tulinga bwe ne bye twasoose okubuuza tewali afunyemu kyekyo bibuuzo 6 2 bonna bakyasibaganye enkalu nga teri yakombye kabonero wadde ekitundu kyako haji abusanga olowooza kinaŋŋaana nzo bayambali essubi linaavawuwo n'omulundi n'ogumu kale tugendane bwe tuti tugenze tutya bwe tuti ndi wa Nabukeera Reste Reste Nabukeera olutalo olwali e Rwanda olwaviirako ekitta abantu okw'ekirindi lwaliwo mu mwaka ki? Mulonda Sempija Chikuyinza obuzito 1994 akabonero kamu okigudde mu buufu yoga tugenze ewa Sempija Patrick enkoko ensajja okwoleka nti ekuze etandika okukola kye bayita okwegoga ate olwo enkazi egwa mu kitinga ekyo etandika kukola ki? Kukekema ssebo etandika kukekema kabonero 3 oba 7 okigudde mu buufu yoga tugende ewa Muwonge Julius mu lulimi lw'okuyiisa emberenge kyeki? Emberenge gwe mubisi gwe basogodde ne bayiwako enkanja. Emberenge gwe mubisi basogodde ne bayiwako enkanja oba omuwemba. Entereeza etera okumasula omutego naye ate mwattu entereezayo terina kyeyambye kubanga era okotokedde busa. Kikuyinza obuzito ani amulonda? Sempija alangiridde nti amulonda ekitegeeza nti bwe yeegazaanyiriza mu mbuga ye ate naago y'amayuuni kabonero kagenda mulonde. Emberenge gwe mubisi omuke ennyo ogusooka okusogolebwa mu mbidde nga baakasogola ogwo mubisi ogubeera omukaye emberenge. Emberenge gwe mubisi ogusooka ogusookerwako nga basogodde tebateekamu n'amazzi ebiseera ebisinga. Akabonero kaweebwe Sempija okigudde mu buufu yoga tujja kutambula nzize wa Reste tutambulire mu buufu obwo era mu lulimi lw'okuyiisa enkenku kyeki? Enkenku we basengejja we bati ebyo ebisigala ku kasengejja kye baba bakozesa nga akasengejja omuli ebyengenge n'omuwemba yesebu mulonda kiganye kikuyinza obuzito kimuyinze enkenku oyinza okugamba mwenge ogwonoonese olw'obutateekako muwemba gumala. Sseddugge 222 nka abali tayogera ku nkanja zabadde ayogerako nabadde ayogera ku nkanja naye ate enkanja bw'oziteekamu ebyengenge 2 babiyita botya babiyita botya. Kakati awo kokakkananga obudde buzze ku bonaabo kale tutambule ne Sempija Patrick Sempija yesebo era tugendera awo haji baba nze ninzaaliza ati tutambule yesebo era mu lulimi lw'abayiisa enkaatu kyeki? enkaatu gwe mwenge ogukuze ennyo nga gukuze ne guyitawo guyitira
gwe mwenge ogukuze ne bwe tumalira awo busatu okigudde mu buufu yogayoga mbuzaayo kimu kale tutambudde bwe tuti guno gwe muwendo gw'abazannyi b'omupiira nga bwe gukka wansi wa guno omufuuyi w'effirimbi takkirizibwa kugenda nagwo mu maaso we gukka wansi w'abazannyi 7 ani oyo Muwonge Julius busatu obwa Sseddugge okigudde mu buufu yogayoga ensonga zirabise okuba nga zitandise okuwooma kaakati wano tuli ku mutendera ogwava ku bugenyi tulinda okufuna alizaati ani akutte ekisooka ani akyakutte ekyokubiri ne ani akyakutte ekyokusatu naye nga jjukira nti ku mutendera guno twagalako abantu babiri omu ye kwagala butayagala aba alina okuwanduka waliwo eyabadde yeebuuza kyesisuubira nti bwe kinaaba nti singa abakyala ababiri banaaviirako ku mutendera gwe gumu ani anaatwala ekirabo ky'omukyala asembyeyo awo tujja kugoberera ani asinze okufuna obubonero obungi ndowooza nkizeemu bulungi ani akize ku ani akyaleebya ani akyakuubedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Sseddugge akageri abasinga okubala gye mwakukomya mu kibiina ekyomusanvu ne mwettanira zi Buganda Agreement n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo tetujja kugattana kwawula na kkubisa wabula tugenda kubawa omugatte ogw'obubonero obukyaliwo Reste Nabukeera alinga atazze kubanga tannaba kubojjayo wadde akabonero n'akamu Sempijja Patrick yakafuna obubonero engalo zaaki Sempijja yakoze atya Sempijja yakafuna obubonero 8 Muwonge Julius yakafuna obubonero 3 singa tukiteera wano kitegeeza nti Muwonge Julius ne Sempijja Patrick be bagenda maaso naye nga Reste Nabukeera ateekako akabaani ne munne afune 0 abakyala babeere ng'era bakyasibaganye embeera eyo mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga kambyanguye Sempijja Patrick yayiseewo dda tetukyagenda mu bibalo kubanga tubuzayo ebibuuzo buli omu 2 bwe bubonero 6 kitegeeza nti singa Nabukeera Reste ebibuuzo byombi abiddamu aba agenze ku bubonero 6 ng'asabirira Muwonge aleme kubaako kyaddamu kirala ali ku 3 kyokka singa naye ne bwabiddamu byonna Sempijja asigala akyali ku bubonero 8 ekitegeeza agendera mu kyakubiri oba mu kisooka kati abali ku ssaala ye Nabukeera Reste ne Muwonge Julius oba kiri kyali kika kino ate kyakubeera ki tulya nakukomba siyani Sseddugge 222 nka Sseddugge 222 nka munzikirize ngende ewa Nabukeera Reste Nabukeera kino okimanyi ekitongole kifunzibwa n'ennukuta wu na e ba kigwa mu ministry ki nsaba kunziriramu ekitongole kifunzibwa n'ennukuta wu na e ba kigwa mu ministry ki ministry ey'ebyenjigiriza ssebo ministry ey'ebyenjigiriza obwa Sseddugge 3 okigudde mu buufu yogayoga Sempijja wangisebo ekitongole kifunzibwa n'ennukuta wu e da
cha la UEDCL kitwalibwa ministry ki? Ekitongole kifunzibwa n'ennukuta wu e da cha la kigwa mu ministry ki? Ministry y'ebyobulimi. Ministry y'ebyobulimi. Londa. Ani alonda? Mwonge Julius. Tuwulire. Yabyamasannyalaze. Yabyamasannyalaze. Kakati Sempijja Patrick temumukombya. Kikuyinza obuzito. Tuli ku mutendera ogutalimu aganaaga. Bw'oyambala empale nga tosibye zipu oba tonnamaliriza. Muwonge bamugyeko akabonero. Kikuyinza obuzito. Mu kitongole ky'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo. Ne tugendewa. Tugenzewa Muwonge. Wampase. Ndiwo. Muwonge. Wampasewo. Kampuni. Si kampuni. Si kitongole. Muwonge. Wampasewo. Eno ye kampuni yokka emanyiddwa erina olukusa mu Uganda okutuusa emmotoka kika kya Benz. Kampuni kyeyo era ani agikulira oba baani abagikulira? Kampuni bagiyita Spear Motors ekulibwa omukulu gwe bayita Gordon ova munno. Ddamu omukubira akadde siwulidde bulungi omuzindalo gumubadde wala. Kampuni bagiyita Spear Motors ekulibwa omukulu Gordon ova munno. Temumukombya. Kikuyinza obuzito. Kampuni bagiyita Spear Motors ekulirwa Sir Professor Gordon si Godani. Nembanga mbawunzise. Godani ne Gordon banjawulo. Mbakwasa Haji Abu simwogerere. Lwaki tugamba bwe tutyo nti tutandise okulingiza ekyapa n'olwekyo akawaayiro ka aganaaga kajja kukola nnyo kubanga ekintu ky'erinnya kikulu nti kiriko n'endagamuntu. Kakati bw'ogenda nga gwe Faizo Kalungi nga mu makkati waliwo ero ate ne wavaayo ne Faizo Karungi, abantu mbeera banjawulo. N'olwekyo abajja mwetegereze. Tugende. Tuliwa? Nabukera rest. Nabukera? Wanjisewo. Rest. Ndi wano. District y'e Mukono n'okufaanana endala yali Bwaguuga n'ekutulwako eziwerera ddala. Kwezi eziwerera ddala ezagikutulwako mpaako 3 busatu owa Sseddugge bukuweebwe. Kuliko Buyikwe, ne kubaako Lugazi, ne kubaako maliriza olulimi ne lwesiba, ne kubaako ne Buvuma. Bufubaako ne Buvuma. Ogambye Buyikwe, Lugazi, Buvuma. Bwogambye? Kaakati abatolo by'empandiiso pana kombya. Kikuyinza obuzito. Kituufu kuliko Buyikwe,
Lugazi tebangako district kubanga Lugazi kiri mbuyikwe ne kubaako Buvuma ne kubaako ne Kayunga akabonero ne kagenda nga kayayaana tugende ewa Sempijja Sempijja ebitundu bingi ebikiikirirwa ababaka ba parliamenti mu parliamenti ya Uganda abaffe ekitundu kye bayita Budyebo kisangibwa mu district ki Wachi bw'ataanukudde akabonero mungalo kikuyinza ne baali obuzito nabo ne batategana kumulonda Budyebo constituency oba kitundu ekikiikirirwa nga kiri mu district ey'e Nakasongola. Njagala kubata bwangu na bwangu nga mutezi wa Nkwale tugende ewa Muwonge Julius wampasebo mu World Cup ene eyakafundi ekyagenda mu maaso mulimu amawanga agawerako nga gatwalibwa okubeera ag'Abawarabu. Kwaga amangi menyera akaana gokka busatu obwa Sseddugge bukuweebwe. mulimu Qatar, Saudi Arabia, Cameroon, Morocco. Qatar, Saudi Arabia, Cameroon, Morocco. Amawanga gali anaago. Temumukombi akabonero. kikuyinza obuzito Nabali ne baga nti tebamulonda. Obwa Sseddugge ne bugenda nga buyayaana. Ani yakugamba nti Cameroon etwalibwa mu luse lw'amawanga ag'Abuwarabu oba Amawarabu. Iran ebadde awo, Qatar ebadde awo, Morocco ebadde awo, Tunisia ebadde awo, ng'era ogamba nti obwa Sseddugge tubukodowalidde. Bwe ntyo ne mbawunzika. Munzikirize nzikiriza okuba nti Hillview Primary School Matanga we yatadde ssente zaayo etandise okulaba nga ddala zigwanawo. Bano bantegeeza nti okuwandiisa abayizi kujja kutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January omwaka 2023. Hillview Primary School lisangibwa Matanga lya primary P1 paka P7 naye okuwandiisa abayizi tebasukka P4. Owa P5 ayina kubanga abadde mu ssomero, owa P6 ayina kubanga bye bamuyisizza, n'owa P7 abeera waabwe baagala kurimu waabwe. Njagala kwebaza Wandege ya Imaging Center, bano bali mu byakebera endwadde eziri munda nga beeyambisa ebyuma nga scan ne X-ray. Munzikirize nebaze ba Lubwama Local Agro Enterprises. Nja kwebaza High Energies oba High Energy Electricals, CS School of Deco, Focus Construction bali mu byakuzimba, Malakai Eco Lodge wetusinziira, Lwengo General Hardware bagamba nti ate bo balese enkola endala. Bw'obeera ng'ensimbi tusobola kuzigweza mulundi gumu n'ogula material, genda bakugulirewo account munda mwennyini mu hardware oterekengayo akasenteko, sente bwe ziwera bakuwe material ogende ozimbe onaabebaza oluvannyuma mu kaseera kano. Hajabu Semwogerere nga bw'atubuulira baani abali mu mbuga ya Sseddugge olunaku olw'enkya. Tulinda lizaati okuva mu balamuzi baffe. Neyanziza nnyo neyanzeege abatulaba n'abatuwuliriza. ez'omulundi guno sinaasoboka. Sseddugge 2022 Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatulaba n'abatuwuliriza. Kaakati wano nangirira nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kubeera ne Kalungi Faizo, Kadumya Richard Waswa ne Mugisha Patrick. Abo wezinawera essaawa 2 olunaku lw'enkya musuubira okubanga muli wano, muteekebweteekebwa obulungi. Bwe munaateekebwateekebwa muvonkane ate tulabe ababiri abanaagenda ku mutendera omulala ng'omu amaze okugamba
nti obwa Sseddugge 2022 abwenenyezza. Kaakati bino bitambudde bwe biti. Bigenze okutambula okugatta n'okwawula n'okukubisa nga Ssempijja Patrick ayiseewo okweyunga ku mutendera oguddirira n'obubonero 8. Oyo yeegattiddwako Nabukeera Reste n'obubonero 3. Muwonge Julius ebyewa Sseddugge n'abyenenya kubanga afunye obubonero 2. Twagenze okuwunzika oluvunkana olwakulembeddemu nga Muwonge alina obubonero 3, nga Ssempijja alina obubonero 8, Nabukeera nga alina obubonero 0. Ssempijja teyeeyongeddeeko n'akamu. Muwonge mu bimubuuziddwa tafunyeeyo. Laba bwe yeemunkolera ku kibuuzo ekya Gordon wava muno. Ne bamuggyako akabonero n'asigala ku 2. Nabukeera n'addamu ekibuuzo n'aweza obubonero 3. Singa Muwonge teyeetantadde naye yandibadde ku bubonero 3, twandibadde tunoonyayo ekibuuzo nga kyakuwandiika nga kifaanagana ne batuwa ansa. Bw'atyo Nabukeera ne Ssempijja bayiseewo. Oba kiri kyali kika kino ate kyakubeera ki? Kulya na kukomba siyani Sseddugge 2022 nka Muwonge Julius Wampaseo ndiwo. Tuyina sekonda 3 buli omu okusibula. Abatulaba n'abatuwuliriza wano n'amawanga agalaba Lugonvu Show, ntwala omukisa guno okwebaza abavujjirizi ate ne Lugonvu Show okutwalira awamu nti bwe bityo ebitambudde. Kangende ngezeeko omwaka ogujja ne neebaza abavunkanyi bembadde nabo, mwannyinaze Nabukeera ne muganda wange Ssempijja. Oluvunkana bwetyo lugenze, temuggwaamu maanyi, nenkubiriza n'abasigadde mpaka zino bwongo nakuba mu malirivu. Nze gwe mulundi gwange ogubadde gusoose okujja mu Sseddugge, naye bwe bityo ebitambudde. Neyanza nnyo neyanzeege mukulu Frederick Lugonvu ate ne Haji Abu Semogere. Webale nnyo, webalire ddala kojja wange Muwonge Julius. Njagendewa Ssempijja Patrick. Yanza nnyo ssebo. Sooka neebaza abo bonna ababadde batulaba. Neebaza bakontanyi bannange beebale kussaawo okuvuganya kw'amaanyi. Tuufu okuvuganya kubadde kw'amaanyi, naye ndowooza nze mbadde n'omukisa okuyitawo, naye bavunkanyi bannange bonna babadde b'amaanyi. Neebaza abateesiteesi baffe kati tunuulidde ekkubo lyakyava. Webale nnyo, Nabukeera Reste tuliwo. Neebaza nnyo bonna ababaddeko nga balaba puroguramu eno eya Sseddugge 2022. Mwami Lugonvu webale nnyo, webalire ddala. Neŋŋamba abasigaddeyo bamikwano, ebibuuzo si byangu levo gye tuliko. Bintuddemu naye nempitawo by chance. Neyanza nnyo neyanzeege. Webale nnyo, tujja gendewa Haji Abu Semogere. Ntwala omukisa guno okwebaza abadde batulaba n'abatuwuliriza. Timwebale nnyo, mwebalire ddala. Era neebaze bannaffe abavujjirizi abateekamu akoomo Nabuddu ne tusobola okutambula nga bwe tutambula, nammwe mwebale.
bannange ababeera mu kamera n'abavunkanyi mwenna kubanga mumufuula kino okubeera kyekiri, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku olw'enkya tugamba nti tulina Kalungi Faizo, Kadumya Richard Waswa ne Mugisha Patrick be bagenda okubeera nga bavunkana, era tunaagenda okubamaliriza ng'omu yeeganye obwa Sseddugge ng'ate ababiri bagenze ku mutendera ogunaddako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala akadde ke mutuwadde ne byonna bye mwerekereza okulaba nga mubeera mulaba oba muwuliriza. Mukama Katonda abeere nammwe. Webale nnyo Haji Abu Simwogerere, nange njagala kubasibulira wano. Njagala okwebaza mu raundi eyasooka Muwonge Julius yafuna obubonero 8, ate Sempija Patrick yafuna obubonero 24, ate Nabukera Reste yafuna obubonero 30. Bwe babadde mu lwokaano nga tugerageranya ku bubonero, Nabukera ye yabakulembera, Sempija n'akwata kyakubiri, Muwonge n'akwata kyakusatu. Tugenza okumaliriza nga Sempija yakutte ekisooka ku lwaliro ku bubonero 24 bwe yafuna luli, leero afunyeko obubonero 8 bwokka. Nabukera ku bubonero 30 bwe yafuna luli, leero afunyeko obubonero 3 bwokka. Ate Muwonge Julius ku bubonero 8 bwe yafuna luli, afunyeko obubonero 2 bwokka. N'olwekyo njagala kubeebaza obunaku olw'enkya Kalungi Faizo, Mugisha Patrick, Kadumya Richard Waswa. Njagala kwebaza timu gye tukoze nayo, njagala okwebaza Babirye Babra, njagala okwebaza Mbabazi Lilian ne timu yonna eri mu byuma abali ku kamera n'abali mu system side eri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutukoze obulungi obutali butono. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, katubaagalize ekiro ekirungi paka lunaku lwankya ku ssaawa 3. Finals ziriyo nga 3 omwezi guno ogwa Desemba, lujja kuba lunaku lwa 6. Musule bulungi. Sseddugge wa leero bw'atyo bw'alabise, tokimanyi osigadde weenuguuna, naye n'enkya mu kyo amaaso n'amatu byonna ku Lugonvu's Show. Sseddugge kyapa kya ttaka. Eyo yeebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, uliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show.